Chali wabula mundongo kati banya banalabi ero manya abantu banatu bakyalabi dalla chali negu ekyamufula chali negu okubeera nti akyukakyuka buli kadde buli omulimu gujjaga ogenda na buli mulemba ino okubaaka omusanga mu bakadde aba mukadde abavubuka abamuvubuka mbalamusa mwenna bakaawonawo mukulike emmundu serubwatukeeze zaatudaza twayisibwa bubi eyalina amaka ne bagakulisa baganda Opereza. tugwira nokopa kidde wali ogwira bugwizi kugwira ekyo kiba kizze ku buddo ye mistake yokka eyatuzeemu mu kuyimba kwaffe era okumanya nga bawagizi bo batutegeeza ekituufu tebanange bye muyimba ennaku zino ffe byatulema okumanya tetukyabitegeera era omwana bw'avaayo okukola ka tiktok anoonya kayanda bitereevu nkwaniriza nate ku Focus TV webali nnyo okubeera ng'olabawo nawe osinzidde ali mu Uganda, East Africa omune diaspora nga gwe oli ku Focus TV ogamba nti kyeteekawo ky'olaba n'olunaku lwaleero ntimbizze neŋŋamba kanonye ku muzeeyi wange ono muzeeyi abeere nga tuyisamu olugendo lwa music atulire ne mutuwulira ddala music akyaliwo tugenda naye mu maaso oba yavaawo music akyaliwo oba nedda otherwise naye leero muzeeyi Wile Mukaabya agenda kuba akubuuzaako atuwulire na biki essaawa zino byabala batutudde mulaba takyalabika ennaku zino tumukukumiddeyo tole nga tuwayamuko naye muzeeyi wange kola muganda ki nde bulungi puliddeko ng'ogamba abantu mbu takyalabika kati nze nyinza okubona eri abantu kati ate nze bwe mbula banya abanaalabika nze basirabise chali wabula mundongo kati banya abanaalabika era omanya nti abantu bannatu bakyalabika ddala chali negu ekyamufuula chali negu okubeera nti akyukakyuka buli kadde buli omulimu gujjaga ogenda na buli mulemba alina okugubaaka omusanga mu bakadde aba mukadde abavubuka abamuvubuka waliwo kano akantu nga tunagenda wala akabaddewo emabega kaawo wakubira empale nga nene kabadde kakyako twabadde tuli ku mukolo gwa modo muli ku mitindo tuli fashion kakati awo nadde nkulagako bwe twayambalanga tutya twali tutya mu kiseera muzeeyi ebyo byambalo byaliwo edda ebyo byali byadda naawe kati bwe mubifunye kati bwe mubifunye mumanyi mbu mwe mubifunye empale gye weefumisebo zaaliko anti temunnazuulayo yadde ekintu n'ekimu byona tuliko byamu buli kyolaba kijja kiba kyaliwo kati twagiyita nga beroboto yes beroboto wagigunze neŋŋamba muzeeyi wange ng'afulumye kati bwebanga yali beroboto mmwe simanyi bwe mugiyita mwe mugiyita kapeke kati ekitegeeza mmwe muli mu kukopa ebyaffe sokoleke muzeeyi oyo fashion wammwe weeri waffe wadda empale zonna nazino zikapati zino zitwefumita zino empiso zaaliwo zadde ezo zonna zolaba ezo twalinanga olaba eyo kati kyebulako naye era nze nakituusa nti wewalinga ogisiba nga tugisibira mu kiwata ng'olina gisibira eno mu mwoyo muzeeyi sooka ombulizi ku balabi ba Focus TV akulabye saawa zino nga yakasooka okulaba sooka omubuuzeeko mbalamusizaako mwenna aba Focus TV amanya n'eddoboozi bampita omusumba Ssaabasanyusa Wile Mukaabya ate nga ndi kyali wa Yesu ovugana na musumba kati musumba ndi musumba tonzanyirako era kati nkwatanga omanyi nti okutte Mukama amiina era oyinza okuba nga obadde otudde n'omuntu nga tomanyi gw'otudde naye otudde na mubaka wa Katonda mulamba musumba sooka ompa omukisa nga sinabagenda mu maaso na interview eno nga tetonagwa tuwa omukisa ayi Katonda kitaffe nannyini eggulu n'ensi eyatonda eggulu n'ensi tukwebaza taata olw'ekirabo ekirungi eky'obulamu era ne tukwebaza taata sitobodde olunaku luno tutuusa wano nga tuli balamu tukusaba gwe taata nannyini eggulu n'ensi n'eno so gye tuliko olunaku olwaleero
eveemu birungi byokka tevaamu bikyamu ate tusaba ebirungi byokka bituba tutambuliramu era nsaba olwe tuba tuvudde wano olunaku olwaleero Katonda waffe tuwe omukisa tutambule bulungi otuwe obulamu obulungi tubisabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Musumba Omusumba oba oyagala oba toyagala nze gw'onyooma nze gwe yalonda ate gwe teyakulopa mu bangi bonna anti era bwe tusoma mu bitabo ebyawandiikibwa okuva edda bwe kyali nti ye Katonda alonda mu abo b'onyooma mwalonda abaweereza be abamu bagamba nti mu ebyo ebisirusiru bye ye Katonda mwalonda kubanga Misaki yaliwo Kiwewa yaliwo bwangi nnyo tubamentioning awo ani omulala awo Menje baaliwo Bakamiliyoni we bali Balagadi we bali bonna bapapa naye agamba ono gwe munyooma ono kubanga senga n'alonda oli gw'osuubiriramu era ojjagamba nti era bwe kyalibadde naawe era oyo ateekeddwa abiri naye kalondera eddala nze gwotosuubira era oyo abadde kimugwana naye bwalonda Kyalimegu gwe batasuubira gwe batalowoozaako nga ddala balowooza nti oyo bamuyita namwonooneka oyo yayonooneka naawe yasobola okuliisa ekigambo olaba ye yakyuka yavaayo okumanyisa abalala nti naawe osobola okukyuka naawe kikusobozesa n'ova mu mbeera gy'olimu n'okyuka Katonda senga abanga ddala ayagadde. Kyalimegu akulabye for the first time omulundi ogusooka yandiyagadde okumanya omukulu wa muzaalawa era abazadde be baani waliwo omuntu ayinza okubala first time lwaki tubuuza ebintu ebyo nti waliwo alaba interview omusajja weeri waffe nze ni musajja munnabulemeezi azaalibwa wali Kabunyata Kikyusa awo sitotuuka Kabunyata Kikyusa akalo kaffe ako kakabunyata kekala matendo akomuwendo awo wazukuva omusajja oyo gwolaba ow'amaanyi ayugumye ensi ava mu kaalaako najja eno n'abajjojjobya mama be baani mama ne taata mama Bennett Nabukenya Wangabi nva mu bakazi awo tufaanaganye kakati bwe nvaawo kati tolaba bwe tufuuse nga tuli ba Luganda kati nno bwenva eyo ate nenzaalibwa omusajja nga bamuyita Ezekiel Muwanga ye musajja wa Mamba kati nva mu basajja ab'Emmamba ne bakazi ab'Engabi mama ne taata bakyaliyo olutalo lwabajjawo bayitawo mu lutalo biseera by'olutalo awo Mukama bawumuza olugendo tebafuna mukisa kulaba nako yadde nga nkola bino okikina otandika okubeera nga nkola kino muziki naddala maama wange yabirabako kakati ayinza okuba yabirabako ekitono yali taata wange kubanga ye olutalo yalusomoka n'afa mu biseera mu maasoko naye okufuuka ow'amaanyi mu nsi mu ggwanga maama teyakirabako kitegeeza kyokuyita omuyimbi ow'akabi ng'essaawa zino okyaliwo ebbanga liri lyonna lyonna eriyise liri bo bangi bagenda ku myaka emito bangi amasanyu gabamalako bagamba nti endwadde ezitali zimu essaawa zino ng'okyaliwo ku myaka gy'oliko gy'otannatugamba egiri oba emeka waliwo ebintu ebimu bye tulekera Katonda nga ffe tetubirinaako busobozi mu kubeerawo kwaffe okuba omulamu abeera Katonda yasobola okuyisa mu mpologoma enkambwe nagamba yitawo nazo noziyitamu ne tutasobola kulya yoyo akusobozesa okulinnya ku musota ne gutakubojja kati ffe Katonda yatukuuma n'atuyisa mu eyo embeera yonna gye tujja tuyita musirimu abadde omukambwe buli birwadde byonna waliwo ebizezi bimanya kolona biki Katonda n'atukuuma
netubeerawo nga tuli balamu obuyinza bwa Katonda tewali abuyinako kati waliwo ffe bye tukola nga ffe abantu ate waliwo ebya Katonda kati ng'okubeerawo kwange nga kuba mutera okukozesa ekigambo nti tokaddiwa tava ku mulembe kati ebyo byaffe kubanga waliwo Katonda byakola naffe byetukola kati ekyo gw'olina okukikola si Katonda ye Katonda ajja kuwa bulamu Katonda akuwa obulamu kati gwomanyi kati gwe mu bulamu obwo bwakuwadde bw'obadde ki otambuliddemu otya otambudde onywa omwenge n'otamuyiira n'ogwa ku kkubo oba oyagadde kutambula ng'olabika bulungi kati ebyo bwe busobozi bwaffe naffe Katonda bwatulekerawo bwire mukabya mu bulamu buno sinalabayo version yo empya oba ng'omwana gwe tugamba nti kati bwire mukabya atuzimbira ono ng'omusajja olina obaddeyo abaana bameka bwogamba nti mukama abampa ninayo abaana naye abamu lwakubanga tebabyagala ndowoozayo baagala kuyimba mu buyimbi n'akirekaawo naye tebakitukke nga mulimu kubanga ndowooza balabye bimbonyabonyezza nnyo okumbonyabonyako bimbonyabonyezza abaana bakuze balaba nga balaba taata waabwe olumu amala wiiki tannaddako wakaawe abaana ne bagamba guno omulimu kikaaki naye ng'ebitone ninamu abalina ebitone ddala ebirungi kakati waliwo abali South Africa eyo Junior muyimbi South Africa waliyo babiri waliyo Mizaya muyimbi mulungi naye ali South Africa byeyini ali South Africa ate wano ninawo gwe bayita Night Nasona naye muyimbi mulungi nnyo ninawo n'abaana abalala ekika kyange kyabayimbi oba famire yange yabayimbi muntu mbw ababo bali bameka mu numbers bwe tuba tugambye nti kati tuwandiika ddaame tuba tuwandiika eddaame ekikulu kimu ndi Muganda omuganda tebamubalira kubanga obaokumubala bataano basatu nga waliwo ate waliyo mukaaga mujja oyinza okubala nti bali mukaaga nga kozi olinako basatu kakati lwaki obabala sagezi ogenda kubala bifu tugende nekiri nti Mukama yamuwaki abaana Katonda abanga yabakuwa okay kati nekirala muzeeyi wange njagadde awo mpiseewo kwawo obwaka muntu ayongere okutegeera kyali ono yaani naye nga ekisingira ddala ekindeese okulaba kutuna ku lutambi lw'endongo endongo nga kyali agitandika ddi kyali atandika obulamu bwa music mu 87 olutalo awo lubindabinda awo lunaatera okuggwa Mukabya n'ayingirawo Mukabya ayingira mu 87 ayingira n'endongo ye twatuuka mu kibuga wano olutalo ne luggwa kwekufulumya akayimba kange akasooka nga kayitibwa mukuliko olutalo tuweemuko bannange mbalamusa mwenna bakaawonawo mukulike emmundu Sserubwa tukeezeza tudaaza twayisibwa bubi eyalina amaka ne bagakulisa baganda bange twayisibwa bubi mukuliko olutalo basebu okitegadde akayimba ako muva mu lutalo w'emuti oba kuba mutyoni obakulisa olutalo kati lwe luyimba lwe natandikirako ate lwe natandikirako okuba sereba tobonabonako bino byaffe byebagamba nti kati nyimbidde emyaka 10 sifunangayo hiti bino bya DJ nkubira mukaawo DJ kankuweyo kasente ate wowe baŋŋaanya okuyimba ate nze gwe batakkiriza nze saabira bako saabira bako owulira biwulire mu bantu olwajja nentandika n'endikodinga oluyimba lwange olwasooka
nafukirawo serebu eri ewaffe mu kyalo baatandika okumpitirawo serebu nange gennyini olw'okuba nti oluyimba lwange olwasooka kati nze nali omuwagizi omukulu namba 1 kubanga bwe nalusanga nga abantu bonna nga luvuga nga lumala kuggwako okuseseetuka waawo etegeeza nze nali omuwagizi omukulu oluyimba asooka epeeni yange sirina muntu angiyiza mu ndongo yonna tembadde mukuwandiika tebampandiikidde era buli lwowulira oluyimba lwange nga lwatunda nze nalwewandiikira awo kindeetedde ekibuuzo ky'obuyigirize bule mukaabya obuyigirize buli kiku kubanga ne peeni ene kati tulina okubeera tutunuulira nze nasoma nnyo nakoma mu kibiina kyange kyakuna nali nyingira ekyokutaano awo nembiggalawo saasoma nnyo naye okusoma kwedda kuno kulina engeri ekyenkizo kubanga zifo pifo naye nga ekalamu bw'otuula wansi anti kaakati olaba okusoma kwedda twatandikanga tuli bakulu ekisookera ddala bagamba wasomanga ebintu byotegeera bakuvana ennaku zino abasomesa abaana omwana tannabako kyeyategedde omwana tanaweza myaka 2 tanaweza na myaka 2 omwana asoma naye kati gwe bakutwalanga ku ssomero ng'otegeera bagamba mwakolanga kano bakakolanga osooka n'okwata ano akuze oyo mumutwale ku ssomero mumutwale ku ssomero kaakati ffe twasoma tuli bakulu edda ng'omuntu okubeera mu kibiina kyokuna nga yewe ekyomusanvu kati nze nali nyingira buyingizi kyakutaano naye tolina kyombuuza nti kino sobola kisoma kino ate kyagaanyi nno koze ebyoluzungu nabyo bwe mbeera nga mbyetegereza bulungi ngattagatta ngenda okwekanganga kifunye bw'oyogera awe ngattagatta era nenfunamu kituufu wire mukaabya waneeno mu kuwandiika olinako bwe wawandiikira mu nnyimba ninako bye nawandiikira nga omuwala eyayimba oluyimba luno Giraasi etangaala kalamu yiyo nze namuwandiikira waliwo era n'omukyalo omulala naye nawandiikira abantu bangi naye ngaoliddeko olwo lwatunda ennyo nti ezimu ku ze nawandiika naye nga nawandiikira abantu bangi mu nnyimba zo oluba lwogamba luno bannange ne boosimula ku 10 ez'ekiro bwensooka luno lwe luti bannange nze buli nnyimba zange ezo zempulira nga zanoga nnyo mu bwongo bwange wongolokoseza buli luyimba olwo mbasoolokuyimba osumula busumuluzi era gwe olunkonako ntandikira musanvu olinga tolinda kulonzalonza eri kyakulonzalonza nti ate kakati kineetagisa okumala ndowoozeemu sirowooza mu luyimba olandi lwenatandikirako kayanda kubanga lulinganga lwenatandikirako ng'oggyeko luli olutalo naye waliwo olwa kayanda nimpa ku kayanda ono kayanda olimba olunduwulire kayanda oyagala ng'ejje lutambula yes ompeemukomu n'omulabi ati oyongere okukira kayanda manyi tayito abasinga tebazimanyi naye bw'oyimba mwakola ki atutegeera ekintu kinnuma nze kinjigijja kindi ku mutima nze kinzigunda bwe nteeba okusirika nze sitereera kale nno bawulira batya baganda bange maama bawulira batya mikwano gyange mutuufu kinnuma kinjigijja kindi bubinze kinjigijja kakati ate ng'oggyeko lubi olwamu kuliko olutalo anti ate olwo lwali ago gali maanyi abalabi bayita kayanda abalabi bwe baalinga bajja okululabako era singa byalinga bino ebiseera singa ndi mugagga mu Ggondo naye okumanya kwali kutono n'ensi yali tennalabuka bulungi nga n'ensaasaanya y'omuziki ntono abantu batono kati saakifulamu nga bwe naali kifunyemu kati muzeyi ku luyimba olwo nnyini we njagala okusimba ekibuuzo waliwo kye tuyita motive oba ekikuinspiringa oba kyogenderera okuyimba oluyimba kayanda ono ojja wa idea kyekikusikiriza
okuwandiika oluyimba lwa Kayando? Kakati onzizaayo ku nnyimba ya kaakati nti ffe bwe twabanga tuyimbye oluyimba twabanga ne message gye twagala okutuusa mu bantu. Kati message eyo eyinza okuba nga yambeeranga mu bwongo okumala omwaka naye nga nkirowoozaako nti message eno ngireese ntya ngisabuukula ntya eri abantu okusobola ogiwa abantu so si bino ebyammwe bye mugenda mu studio kubawo kuba tuninga eyakamiliyoni freestyle nokuba kino mwana tematema ebyo kiwedde. Kakati ffe twabeeranga ng'olowoolezza ekintu ebbanga yes era wamala ng'okizuulira tuni yakyo olwo n'otandika okukwata ekkalaamu. Ffe twakwatanga ekkalaamu ng'owandika kigambo ku kigambo, kino si kituufu ekyo n'okijjawo. Era oluyimba bwe wabanga oluwandiika nga toyinza kunsala mu maaso, twekwekanga ne weekwekanga eyo mu bitooge nga toyagala yadde akanyenyenkulu okusalamu okulaba akanyenyenkulu nga kansala mu maaso kubanga okuyimba kwaffe buba bubaka bwa Katonda. Kituufu. Katonda obubaka bw'aba ali mu kutuusa obudde obwo. Senga wavaayo ekintu kyonna ekikutataaganya, Katonda tasobola kukomyawo obubaka bwe. Oli mutuufu. Ogenda okudda bw'oti ng'oyagala okikola nga tokyakitegeera nako. Kati obubaka buli Katonda bwaweereza buba ku lutambi. Kati ffe okuyimbwa kwaffe edda kwali kwa bubaka. Mwalina ng'obubaka bwe muggusa. So si kuno kwammwe okuliwo kaakati okw'okusanyusa. Dakiika 2 nga oluyimba luwedde. Ffe twakolanga ebintu bibiri. Nga tukusanyusa ate ng'olina okufuna obubaka. Ng'olina okuyiga. Wakati bwe nayimba oluyimba lwa Kayanda nali nsomesa abantu ba mirundi ng'esatu. Nasomesa abasajja abatambula safa. Nensomesa abasajja abawa bakyala baabwe badreva. Nensomesa abakyala engeri gye beeyisaamu lwaki oba oyagala obukozi biki ebisobola okuviiramu. Kayanda olira otya mu sowaani yange abantu ba mirundi egi kusaawa ebyo nali njagala okusomesa naye ate twasomesanga twabanga n'ebyokulabirako nti bwewamalanga okusayansa ekintu n'okirowooza engeri gye kyakumalanga mu mutwe ebbanga eddene yes wabanga oli awo ng'ofuna ekikifaanana ng'ofuna emboozi ekifaanana yes kati ng'ogattagatta ng'ekintu bagenda okutuuka bakiwulire nga kiri kyekyo kyennyini nga kiringa ekyatonderwa. Olina obunkenke bwe watuzimbira mu luyimba olwo nga omusiguze ogenze oba luno lulala lwenjogerako akagaali kange ddala oyogera lwe mbadde ate nze njogerako. Kakati omanyi omuyimbi buli muyimbi ayina mwatambulira. Katonda obubaka bwamuwa nti kati gweyisa wo buno obubaka bwe buti. Kati nze Katonda yampa nnyo obubaka bw'amaka tinasomesa nnyo amaka. Nze mesegi zange zonna ezasinganga zaali zikwata ku nfumbo. Kati bw'owuliriza mesegi y'akagaali ng'ebyo bye bibeerawo oyinza okusanga amaka nga bonna benze nga buli omu anenya munne naye nga naawe ali mu kunenya munno naawe gy'ova. Naye basajja mmwe mwalinga bayeeya. Mpuliriza oluyimba lwa kagaali kange olwo ndabira ddala ekifaananyi osanze omukyala omuguze ogenda okutuuka mu kisenge ng'ate yoyo wadde tekuliko mataala ate nga kisoboka wadde tekuliko mataala ogenda okukwata amayembe nga akagaali okawulira nga kumanyi bannanga akagaali kano nali nkavuzeemu kyova oyagala weetegereze. sikuule yevaawa ey'akagaali ey'akagaali nga weekugambye nti wabanga oyina mesegi gy'oyagala okuweereza mu bantu walowoozanga bwe wamalanga okulowooza Katonda y'omu Katonda
natandika okuwa obubaka bwe bumu. Yes. Mu kiseera ekyo ky'oli mu kunoonya. Mu kiseera ekyo ky'oli mu kunoonyereza ky'oyagala okuwa abantu. Oba oli awo nga ofuna ekikifaanana kyennyini ng'osanga abayombye mu mbeera bw'etyo. Osanga bwe bakutte mu mbeera bw'etyo. Omusajja n'omukazi bonna babadde. Wazite waliwo sitole gye wafunanga yaddala yaliyo oba yaliyo. Abantu beesinkana mu loogi awo. Omu n'abeera mu yerudda n'omu n'abeera mu yerudda nga buli omu tamanyi. Buli omu afuluma okugenda okunaaba awo waali bita. Mwali mu wano mulala ali mutu. Ali mutu. Kati awo waali akasisinkana. Beesisinkana mu corridors. Buli omu yeesibye ettawulo. Kati ogenda kunyumya ki? Oli mu ttawulo, oli mu loogi. Kuba singa obadde oyambadde engoye nga bwe nnyambadde wandibadde otugamba wayi nina gwe nnoonye oba nina Wanze okulinnya amanda. naye oli mu ttawulo. Oli mu ttawulo. Kati emboozi eyo bwe nagifuna mayi kati twatambula nnyo. Ebimu nga tubyerabirako ffe kennyini. Yes. Tuyina gye twagendanga eyo bakusuzizanga wano. Wali embaga ekoledde. Kati kyova okubyamu akafaananyi. Noga kati wano we neebase singa mukyala wange yabadde wano. Tubadde twesinkanye. Nga bwe kugambye nti ebimu twabirabiranga ddala waliwo bakuba mboozi ebampaamu. Yes. Twabiraba nnyo eyo ku myalo eyo. Manyi ab'emyalo beewasa naye nga bonna benzi. Twabirabako oyo mufumbiriganwa naye nga mwenna muli bako. Nakirabako ng'abafumbo balwana bakubagana buli omu abadde mulungi. Onakuba munene onakuba munene kyokka babadde mulungi. Akulanga kubeera mulungi naawe omulanga kubeera. Onkubira ki omukazi agamba onkubira ki gwe sikukutte. Gwe sikusanze. Gwe sikusanze. Kyali awo. Kati bw'oba wabadde olina obubaka bw'oyagala okuweereza eri abantu. Yes. Tegeeza bw'ofuna ekiringa ng'ekyo okyongera ekirungo ng'oyongeramu wali. Kati ogenda okwekanga twayimbanga ennyimba ezisobola okuwangaala. Olwa imaginations obudde bwe mutwala stories ze mugattagatta. Obudde bwe twatwalanga okuwandiika. N'obudde bwe twatwalanga ennyimba ezo tuziteeke mu studio. Bwalinga bungi. Kati musiki nze bwe ntunula ennyo ndaba addiridde nnyo. Era ku sayidi y'abawagizi baffe tebakyanyumirwa. Tebakyalinawo ndongo gye basobola kusanyukira. Anti kaakati ogenda n'otuula oba ku TV oba ku leediyo n'owuliriza ennyimba nga bazitaddeko bajja kunsonyiwa. Bavubuka mujja kunsonyiwa. Kuba bino ebigambo bye njogera si biwoomu. Biyamba mmwe. Obuulirira. Biyamba mmwe bibi bikuba naye nga bye byokka ebisobola okubayamba. Oyinza okutuula okuva ku makya otaddeko TV neekuva nga tolinaako mwana kumugamba nti owaaleeta limoti yongeza ku luyimba olwo. Ng'okedde ku makya. N'ova ku makya n'ozibya naye nga toyongezza limoti. Wabula ate okutuuka mu kiseera n'ogamba oba omwana abiggyeko. N'ogamba omwana gwe kendeereza ku TV eyo, kendeereza ku TV. Kakati kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti okuyimba kwafa. Mujja kunsonyiwa okuyimba kwakola ki? Kwafa ffe we twatandikira okuyimba. Abantu baawuliririzanga ku bulwediyo awaka. Balala bali mu nnimiro, balala bali waka waabwe. Naye mwabanga mutudde bwe muti kyebava ddaani mugula aleetayo akayimba akapya oba Sebadduka. Mwenna baabasirisanga sirika waliwo akayimba yongezaako. Sirika tuwulire kano. Nga omusajja engeri gy'aleesemu oluyimba. Engeri gy'asengese ebigambo ng'oyagala owulire ekigambo ku kigambo. Tyuni mwatuuzizza ebigambo ebyo ng'oyagala owulire ekigambo ku kigambo. Kakati ku ssaawa eno ekitakyaliwo.
nti ku ssaawa eno nga bwe nkugambye nti omwana agamba kuba tuning eya mukaaga najja tuuza mu mukaabya tuning naye nga tawandiiseyo ekigambo nekimu Katonda ayinza okumuwa omulamwa n'agamba afunye ekigambo ki ebbakuli kakati n'azimbira ku bbakuli n'ayimbayo ebigambo byebi nebigendera ku bbakuli bina. Kakati njagala ombuulire omuwagizi ono omusuubira kubeera ng'ajja kunyumira oluyimba lw'Paka ddi era kireetedde abavubuka okulowooza nti abawagizi tebakyanyumirwa bye tuyimba ne batandika obiteekamu ebirungo ne bagamba katuwemuleko wakiriwe naawemula oli ajja kusekako kubanga omuntu anti tubeereeyo mu makirabu gaffe omuntu n'ayimba ng'oli ali ku cupa ye y'omwenge anywa ng'eno bw'alaba essimu ye naye ng'oli ku stage okola oyimba eno alaba tiktok ye ekitegeeza by'oyimba temuli ki ekyo kyaba akutegeeza oli ku stage oyimba naye ali ku ssimu ye bino ekitegeeza biri ku ssimu bye bikola ki bye bimusanyusa okusinga gwali ku stage ayimba ate gwali ku stage omugamba omutega microphone naawe omugamba yimba tuyimbire wamu kati kitegeeza omuwagizi ono ajja gamba ekitegeeza byakuweddeko ebigambo oyagala nange nyimbe nze kyansasuza ssente gunyimbe ate kakati ku ssaawa eno ngamba nange nyimbe awo kakati music nze bwe netulinayo omwana bayita Epasi ayimba bayitumye duwoma oluwuliddemuko obulamu bw'ensi buwooma kati bwenyuga nyimba gwe twasigazaana asengeka ennyimba na kakati olaba abavubuka bayina amaloboozi bayimba bulungi era banoonyereza tune ennungi omwana n'aleeta tune n'ogamba eyo nno tune naye n'abulwamu ekigambo kyatadde mu tune ogenda okuwuliriza tune gyatuleetedde okunoonyamu amakulu nga temuli papo kyamakulu naye nga temuli kigambo n'ogamba Katonda wange wulira tune eno wulira omwana omulamwa gw'abadde aleese ku byuma bye balina ku tekinologi kati waali kati ffe twayimbira ku byuma nga Uganda yakatandika okutegeera kompyuta nga bukompyuta obujja wano bwebwe abazungu bwe basudde bwe bakooye obuliko ekibina okwo ffe kwe twakolera amanya era ennyimba ezo z'owulira nakati ezikyayimbwa ze bateeka ku tiktok zezo ezakolerwa ku bitivi bino bikibina saawa zino ku mulembe gwa tekinologi engeri gyekolebwamu abaana ate ebintu byonna nze bineewuunyisa nze njogera mazima omanyi amazima nze ge gali nnyonoona ate obusumba osobola olinde kakati tuleeta ne baproducer yakubanga oluyimba n'oba nga tonnawulira kigambo naye nga weegomba owulira ekigambo ekigenda okugenda mu tune eyo producer gyako waliwo music engeri gye bamusetinganga ng'owulira nti music naawe bw'oleeta ekigambo kituuzeemu nga kituula mu music oyo omulungi ennaku zino buli omu akuba byayagala bakoppakoppa byebweru awo musimanyi aba South Africa bakuba bwe bati nabo bye baagala bakube simanyi bano ba Nigeria be bakuba bwe bati nabo nga kati ne beerabira nti wano Uganda naffe tulina obwaffe tulina bye tunyumirwa bwe wali ozaalwa oyina ekyo kyakuzaalirwamu kikulimu tekisobola kuvaamu nti wazaalibwa ng'olina music era olaba omwana oluba wali okuba music wakaana katandikirawo okukola ki okudigida ekitegeeza nti tulina tune yaffe eyawano kati ekitegeeza nti gweokyusiza music wange
omujje mu tuni ya wano omusitadi mu yaba South Africa owa wano tajja kumunyuma awo Kayanda no mulyesole yaliyo Kayanda Kayanda yaliyo kuba twali mu kyalo eyo waffe yali muliranwa yagenda okukizuula luvannyuma ng'abaana bonna be yalina wakati baali babe kubanga muliranwa yagenda nga safari yali mukozi wa safari era yantiisa nnyo nange nali omu kubakola safari notya munogaba bannaye neŋŋamba oba kakati nze nkola ekyowange okumutangiratangirako kyemba ŋŋamba nedda omanyifu abayimbi ekiruyi ekyaffe tukimalira okuwandiika music yes neŋŋamba nange nyinza okuba nga ninga akati oyo ko nange ndi wa safari nange ndi wa safari kankuba akayimba nga kategeeza ekyo owange bw'anaaba abadde abikola ajja kukendeeza wagga okawandiise kawandiisa ajja kugamba omusajja ekitegeeza abimanyi abitegeera owandiika ng'owandiika era ffe ennyimba zaffe kyova osanga nga naawe bwe lujja bwe luti lubaako ekigambo kye lukukoona lubaako ekigambo ky'oyigamu ne ku mulembe guno bw'oluteekamu ogenda okuwulyanga era waliyo ekikukutuuseeko nga kikukwatako kubanga twayimbanga ebyo ebituufu byennyini twayimbanga bye tulabyeko ne bye tuwulidde naye kati gw'ogenze mu studio gai kuba tuni eno munaasonyiwa abavubuka okubalemerako tosayansiza kino kyenjagala okuwa abantu kikwata ku ki wabula gw'ozimbidde ku kigambo kimu omuyembe guno omuyembe bono oli omuyembe noogenda kale kulo golimba akati awo bavubuka muli mu kutwaliriza myuziki waffe mumugobe ku bawagizi ffe twakubanga nga tukuba bisaawe naye kaakati oyinza okutambula ebyalo eyo yonna yonna nga tulaba ku kipande tekyali asobola kugenda mu kyalo kubanga ate ennyimba ezo zakwatanga nnyo abantu b'ekyalo mu kyalo kituufu tokyasobola kugenda mu kyalo otimbeyo ekipande bajje bakulabeko ozigezamu okubettira kiba kitegeeza kintu kiba kyanyumirwa bye tukola kubanga ebijungulula bize bingi nti bye baali batulowoozaamu nti tuvumbula kubanga ffe baatuyitanga bavumbuzi twavumbulanga ekintu ne tukitonda ne kibaawo kakati tetukyatonda obudde bwe ennaku zino tukoppereza tugwira n'okukoppa kidde wali ogwira bugwizi kugwira ekyo kiba kizze ku budde obwo ye mistake yokka eyatuzeemu mu kuyimba kwaffe era okumanya nga abawagizi bo batutegeeza ekituufu tebanange bye muyimba ennaku zino ffe byatulema okumanya tetukyabitegeera era omwana bw'avaayo okukola ka TikTok anoonya Kayanda anoonya kagaali kange kubanga mwe mwalinga omulamwa mwe muli byajja okuyimba naye abinyumirwe nabali bagenda bakoledde TikTok bakole bakagale awo okitegeera kakati baawo nze era abavubuka mujja kumbeerako nnyo mugambe muzeeyi lwaki atubeerako kubanga lwaki mbabeerako numirirwa myuziki waffe numirirwa okulanga myuziki waffe agwawo asangewo muzeeyi mu lugendo luno lwa music bintu kyebyo byogamba nti singa banna ekino nali nkikoze biki ebyo byewenyumirizaamu kale byogamba mu ndongo muntu nabikola nina omusajja awo nakyazaako omusajja bamuyita Matiya Kakumiriza omumanyi mukwano gwange oyo yagenda naŋŋamba nti ye yaleeta ekintu ky'okukuba ng'oyimba
ngate bw'oyimba bagiyita ngate bw'oyimba. Gwe kiki ky'ogamba mu ndongo muno nti banne kino Mukaabya ne Wendy bavuddewo bali kijjukira? Nze nasookera ddala ogyeko abalala bonna, nze nasooka okuleeta ekintu kye bayita okukwata vidiyo. Vidiyo bazigattegatte bazitemeeteme. Yali Ssaabasanyusa kkiriza Uganda. Nyinza okuwaako kasitole katono nnyo okakase nti yali Ssaabasanyusa Willy Mukaabya yaleeta ennyimba zitemwetemwe zifuuke butambi. Okulosirize mu jeno zonna mu bika bya music bino gwe wasooka oba mu kadongo kamu? Nze nasooka bonna Kakota oba bandi oba ki Kakota, nze bonna mbayoola Kakota nabagatta kubanga bwe namala okutuuka ebweru nagenda e London nasanga balina vidiyo zaffe zetukwatira stage mu bisaawe zebaali balina, era bwe bankyaza bwe natuula mu ddiiro banzigirayo ekitambi bandageko ku bye tukola. Nagenda okulaba nteereddeko bya mu kisaawe kyokka ng'ezibaddeko ndaba ntemeeteme bulungi, nzanye bulungi, ezaabwe nzanye bulungi. Era eyali ankyazizza Mwami Kapaapaali oyo. Mwami Kapaapaali akyaliyo? Gyali. Kama yali muwangaza alimu alirandani. Kyenva mugamba bano bakola batya okubeera ng'ezaabwe si bya stage nga ndabamu n'ebitali bya stage. Ndaba ono yali twagerako mu nyumba, ono yali ku lusozi, ono yali luddawa. Bakikola batya nti bafuna kamera ne babigatta ebintu ebyo ne bisobola okuba nga bwe biri. Kyenva mubuuza kamera egula ssente mmeka? Kyavangamba kamera ya ssente nnyingi naye oyinza okugenda mu zikozeeko kisoboka okubeera nga zaate ziriko bbeeyi ntono. Sinzira obusente bwe nali nina nemugaa ntwalako ekyo, nantwala nengula kikamera kyali kinene nnyo ng'okiteeka ku mugongo kino olyoka okwata. Nkitegedde ekyo. Kati kikamera ekyo bwe nkireeta nali nina gurupu yange bagita Talent Production. Kyenva mbayita ne bagamba mujje tukole rehearsals. Ndese machine olutwaga kyeyigirize tutuwe siinako ne gwe nagamba nti jangu onjigirize kamera. Wabula bali abanjigiriza onyiga batoni eno onyiga eno wano gundi ebefuluma tebu. Kati nze njizi naye njagala nabali abalala bayige kubanga nange nja kubeera mukube bakwata senga nabeera ate nze nkwata ate nagira atosobola kuyiga tosobola batandika obayigiriza. Twatandikira ku luyimba lwa Kayanda ne tuteekawo awo ebintu ne tutandika okuluzannya ne tukola kini ne tuluzannya bulungi. Kati bwe tumaliza oluzannya olwokuba tali simanyi bwe batematema bintu, nze bwe mmaliriza vidiyo yonna ewedde nagikwata butereevu nengikwata TV eyo obudde bwe baali bagiyita WBS. WBS nga tulinayo omukyala gwe bamuyitanga Struck baby okitegeera kakati nengitwalayo nga newaana Struck n'omugamba ndeese ekintu n'agikuba. Omukulu Gordon wava muno n'agiraba kyava agamba omusajja oyo akyaliyo mumunoonyeze mwetaaga bangi awo Struck baby nga tatuuse ku kitebe kyange. Omukulu Gordon akwetaaga jangu nengamba ndabika nakoze ensolo. Bino byetwagase nembiteeka ku TV y'abandi bannanga omusango banvunaanye naye neŋŋamba ati neekwekawa kangende paka anvunaane nakyo kibwe ntabula nengenda wa Gordon wava muno nandabako nasanyuka nnyo nagamba mbadde manyi tokyaliyo mu nsikonde gyendi nambuuza kizibu kye kyakutuuka konze bona embeera yansi mbeera yansi nga kikonze tetulina sente zabula tulina kino awo olusekendo laba kati omugagga bw'aba akubuuziza oyogera ebintu bingi ebisoboka nebitasoboka. Kati omugagga bwensirika bwenti ye amanya bulungi ekiyinza yongera okunteeka ku maama. Biseera ebyo nali nziririddemu
nangamba nze ku bintu byonna ngenda kukolerako ebintu ebyo bibiri. ngenda kukwatirayo video kukwatire maya nkulikodingireyo n'oluyimba olina ennyimba empya koze nzirina taata wange kyava ntwala mu studio yasooka nangamba noonya agenda okulikodinga nenoonya Dr. T. Dr. T nga mulungi nnyo mu production. Ye yakuba oluyimba olwo abafuuwa emmindi omwezi omusiru obwavu kibiiri aba TikTok yali Dr. T. Obwo bwonna obuyimba bwe tukiteeka ku rediyo nga tatulirabwo n'enzirayo ne zimpanika waggulu kakati ya Dr. gundi yakirimu gwava muno yava muno nangamba kati ate genda bakwate ne video bakwata oluyimba lwa Kayanda kati ate bwe balaba oluyimba lwa Kayanda nga balutadde ku WJS waliwo omusajja bamuyita Tony nakati akyaliyo yali akwata video kati nga video ezo zakwata zirina omusajja abeera London kati nga buli zakwata ano zaweereza London bagenda bazitematema ifudde. kati omusajja ow'e London anaalaba ku WJS nga nyimba kyava agamba Tony omusajja oyo mbadde njagala okujja mu Uganda nzije tumukwatireyo teeku enyimba 10 na mmeka. Okitegedde ogudde mu bintu olaba engwa mu bintu ogwo gwe mukisa gwa Katonda kati bwe nkugamba nti nze tandika video oba okumanya nga tewali wano bakwata video nti eyakwatanga video yaziweerezanga wa London batemeeteme bakomyewo era omwami oyo Tony n'akola omulimu munene nnyo najja nankwata ennyimba ezo 12 olwo tukoze ekibiina kyaffe bakiyita Homies. Yes, Homies. Kati Homies ogwo kyekimu ekyangobesa. Homies mwalimu bayimbi ki bye tuyinza okwogerako? Mwalimu Mamuli Katumba, Abudumulasi, Silver Kyagulanyi, ne mulala yalimu ate yali ow'amaanyi Bego waliwo ne yayimba obukazi obutono. Bulire ekyama nakakuse nenkanyenyaze asajja yali tanajja. Kakati bwe nkola vidiyo ezo Dr. T akyaliyo mu production ye nkola ennyimba ezo mwami azza zinkwata zaleetera abantu omwoyo omubi ne bazimba akasajja balaba omusajja ali mu kukola ennyimba bamukwata vidiyo ekintu kyebamanyi nti kya bbeeyi ekitayogerekeka tebamanyi ne wayibayita kitandikira akasajja nekeyongera akasajja ne kajja ku mutima era kugenda okukakana bangoba ba Homies bagamba nedda yadde ekibiina twali twakikola ffenna ne bagamba nedda bayiyayiyawo ebintu ne bangobamu kati we bangoba nze vidiyo zange ziwedde okwata buli kimu kyonna nali sikyasobola kuddirira nafuukirawo w'amaanyi era vidiyo okuva olwo abantu ne batandika okukola vidiyo nga neye championi waakyo era we yaddako okukwata vidiyo yali Abudumulasi olwo yali akopye nze kale akasajja kaliko yamaloka babeeramu batandika okulowooza tukole ki naffe okubeera naffe katukwate omanyi nze mbeera n'okwolesebwa ebintu ebisinga obungi nze ntandika nabyo yadde ekintu kiba kizibu kitya nze nkisookamu nenkikola nga baseka nenkikola nga banyooma nenkikola nga tebakola tebakkiriza naye okuva olwo abantu batandika okukola vidiyo ez'okumukumu ne batandika okukola vidiyo ez'ebbeeyi olwo kati basoomooza nze nakutedda layisi olwo bo bakutedda amaanyi balina okuteekamu ssente balabe nga bakusingako ate ku zizo era ne bakikola obudde obwo Abudu yalinnya nnyo grade nene wafuukira owakabi zingenda kusiba faamu genda kusiba faamu afuuse owakabi afuuse ow'omutawaana yakola vidiyo ziri ez'omutawaana ezimalayo ng'enjogera ennaku bwe bwegamba ensi neetandika okumanya nti okola vidiyo ate kibaako ekyenjawulo tokoma ku audio wabula okola ne vidiyo
video zijja bw'ekitono Uganda kye neenyumiririzamu nti mu ndongo muno nina bingi byenkoze naye mu ndongo muno ekyo kya video naye ekyo kyali kinene nti nange bwe ndaba ku video eyo nange ekoleddwa yadde y'amaanyi ngamba ekyo nze nakino eyo video yadde ekwatiddwa y'amaanyi nnyo naye nze nabitange abantu bano essaawa zino nga emirimu gyonna gye tukola mubaamu obuwonvu n'obu Kyalimegu gwe nga gwe challenge kizoyinza okugamba ezikusomooza ki kw'osanze mu ndongo olowooza nti nno okyogerako omuntu ayinza okuba nga ate bano abaana bato bakiyigireko okusomoozebwa kuli mu nkyukakyuka ya music n'omulembe nti buli mulembe ogujja gwetaaga enkola empya music mupya studio mpya video mpya buli kintu oda bintu birinnya nnyo era okusomoozebwa kwe twasooka okusanga naddala kati naffe media obusobozi bwa media nga nabo tetubulina media netuvaako nga tekyakuba nyimba zaffe naffe netugivaako yalanyoza dakika 2 eyagala bituwe ku Sunday ate bakubako akadakiika naffe netubivaamu paka mukama mayi mukama talekerera atandise ate okubikomyawo mpolampola ekituufu kati mutukuba ne social media tukuba olaba ku TikTok omwana nga kajjeyo n'akateekayo kakati mwatandise otutegeera nti tuli b'amakulu naye lulimu alabanga kadongo kamu nga mugaba ebyo byaddwako namwe ebyo byaddiba era oli yakutuuzanga wano nga akubuuza ekibuuzo kimu lwaki myuziki wamwe yagwa mu kifo ky'okuzimba yazimbulula nga buzimbuluzi kwegamba n'oli omuwagizi ali eri n'akakasa bulungi nti olaba bano ab'amawulire bakyogera myuziki wamwe kiki ekyamusula lwaki myuziki wamwe takyaliyo lwaki yagwa kakati awo myuziki n'agendera ddala n'asebengerera okuggwawo naye ye Katonda eyali yamuleeta n'atuusa ekiseera naganedda waliwo obutamanya nze kiri kinalindeese kyekyammwe abaana balina okuddayo ku nnono sibagamba nti bayimbe kadongo naye olaba waliwo omwana aziyoni waliwo sitayiro gye yaleetawo nga bagiyita bakisiraga yali akubye kadongo kamu naye ng'owulira nti ebintu engeri gye bitambula kabintu birungi nempulira kamiliyoni naleeta ennyimba basima ogenze owulirira ddala kadongo kamu naye ng'etambula gye kitambula kidigida n'owulira ba Bobi Wine talina luyimba lwe yayimba nga si lwa kadongo kamu naye ng'owulira nti entambula gye lwatambula nga lwatabanga ludigida ate nga ayimbye message abaana bano bwe bajja bamisaki bataaya baani abo basemakula bajja ekintu kyabwe nga kirala nga kituliraanye kiringa kikadongo kamu nebazongeramuko ekirungo ky'okudigida kuno okudigida agamba nze ngamba abaana bongere okuyiiya sitayiro naye nga sitayiro bagizimbira naye nga tebavudde ku nnono myuziki ajja kuddamu ayambuke adde waggulu naye kati myuziki bamusiza ali ku ttaka womanyira nti ali ku ttaka tekyali kivulu tumalako omwaka nga teri kivulu teyataddeyo kivulu ebivulu byabangawo nga tulwanira birwanire nze esoose saawa tugenda mu Easter wandibadde owulira nga babiranga lonki zabanga lonki ku lonki naye kakati bwowulira kalonki kaba kalumu muyine lonki naye twalwaniraga lonki neddawo nze nasoosewo nze ndibwe nti kitegeeza mbu obudde obwo twalina amaanyi kati ate tuli bannaffe ekitayogerekeka bwe tuba tetukyasobola nakukola bivulu ebireeta abantu bapromota batudduka naye ate be basinga okuwabya ekintu kino bebasinga okukyonoonera ddala kati bo balaba nga kirimu ssente ate bajja kwonoonera ddala kati matandika okuleeta ebyuma by'amaanyi drive ez'omutawaana buli kimu kya bbeeyi baleese ennyonyi zezisuula opapula buli kimu kwegamba nga gwe tokyayina wotandikira kati abo nabo mubalwanyisiza kadongo oba music yenna okuggwawo
bapromota kwebali promota nabo banambe okulwanyisa endongo okugisaanyaawo. Mwalina sitayiro gye mwayimbanga etali yabali bana ke bayita kakadongo kamu nga muvuddeyo igwe na Budumulasi mwalina engeri gye olwo ekirungo kye mwaleeta mu kadongo twalongoosamu ekiri kye nkugamba naye ng'asigala kadongo kamu ati nakuyimbidemu ne nkugamba ekintu kinnuma nze kinjigijja kindi ku mutima nze kinzigunda olabye embeera gy'olimu omudigide engeri gye kukolamu kakati nendyoka ndeeta ate mu nkola eri endala kyandika ati wulira omugongo oguntujja guno n'amagulu ganfamba nyabo alina mukyala wakola baba gyotomanyi kakati anyimba kadongo kamu naye nga waliwo omutigito sikali eryako okusumagiza bivuddewo kati byeŋŋamba abaana banoonyereze bongere okunoonya nga ffe bwe twanoonya kwaffe twassaayo obwongo naye bo tebakyayagala kuteekayo bwongo okunoonyereza bwe bulabe kati bwe tuyingiddemu bantu ki bano wewenyumirizaamu abakuyambyeko endongo eno ddala mu lugendo lwo? Asookera ddala Festo Kasajja yaliwo oyo omwana oyo yaliwo nnyo kuba yali nannyini kibiina Peking Guitarist Westaka biki ebyo yanyamba nnyo Festo yandikodingira ennyimba nga sinafuna busobozi yadde. Owokubiri ye Gordon wava muno muzei Gordon wava muno oyo nakutte ku bantu bangi kati oyo naye ndaba mbenyumirizaamu nnyo abo bemanyi abasinga okunyamba mu ekyo abakuyambye ennyo abakubiddewo ne bagamba kino kakati bwaliwo neekola eno nti obaako n'abantu b'otunuulira n'ogamba nange njagala kubanga kuno kyakola baani abo beweegomba okuyingira endongo? Yali munnaffe Fred Sebatta yanjagaza nnyo okuyimba kayimba kyakakakwata n'ogamba nange singa atuuka musango gw'abazadde twe ku musango gw'abazadde tuwulire nalwerabira mpozi n'omulala yali Sebadduka ate oyo ye bwe natandikira n'okuyiga endongo tandika okuyiga nsume yali Sebadduka mwenna abali mu bufumbo n'abasuubira okubufuna ninaawo kye ŋŋamba muyiga okuzannya obufumbo nga ttiimu y'omupiira gy'omanyi gizannya n'ateeba kakati lwaki ezo nzimanyi naziyimba nnyo mpozi n'olwa Sebatole nayimba ennyo Saamu wange Saamu wange kasana kabere Saamu gy'oli mama kakati n'olwo naluyimba olwo olwanyingizaawo nnyo mu kibuga wano kubanga nayimbanga eby'omusajja nenyimba n'eby'omukazi nembeera w'amaanyi nnyo kati oliwo akantu ke mwakola oba gwali mwaka ki manye nali nkyali sinabagenda goberera nnyo bya ndongo nojja n'oli bulandinga tugenda okuddamu okulaba Wile Mukabya gwe tumanyi nga yeefumita binu ebbedi lituddeko atambula akanda ku njegere aleeta idea era kati nga bwe nkugambye nti nze mbeera n'okwolesebwa kati okwolesebwa okwo bwe kubeerawo ne kujja ne nengera ebiri mu maaso nze nengera nnyo nemanya nti kati mu maaso ebbanga bwe riti mu maaso wajja kubaawo kino ebbanga bwe kiti wajja kubaawo kino nze era bwe mbadde omusumba seewuunyiza kubanga okuva emabega yonna mbadde olabira wala n'ogamba kino kijjaba bwe kiti kakati bulingi okutandika mbeere ne bulingi neeyise kyali negu ensi nali njiraba gyeraga omulembe guno gwe tugendamu mu maaso awo gujja kuba gwa balasita nalaba ne mukwano gwa naye atandise okibuukira yali bamuyitaani ono akameme anti bonna abasinga obungi nga bwe nkugambye nti nze engeri bwe nfuna okwolesebwa bangi nnyo abankoppa bakoppa enkola yange bakoppa embeera netwamulaba awo nga emitishaati bonna kadongo kamu nagikyusa kikwetagisa kwambala kanzu kuyimba nga tokyasanga wa kadongo kamu
ayambala bikooti ne bikoma naye gye bwavaako nga bantu bambala ebikooti ne basiba obupale nenyereketa ne basiba empale negenda mu mwoyo kati nze bwe nzija n'amaburingi nakyusa bangi nabagamba nedda solo yimba message yange niye nga ndi mu kifaananyi kakati bangi ekyo kyansanyusa nti bwe nakikola kyakyusa bangi nagenda okulaba nkyusiza industry ey'akadongo kamu yo nekyukirawo abaana notandika okwambala emi-t-shirt nayimba oluyimba abaana ne bambala jeans ne bambala t-shirt ne bakuba yadde bimu bibalimu okutuukiriza ne batabikola naye nga ebisinga babikoppa enviiri zabalema enviiri zo zaganya tebasobola kuppa ne bamalayo ezo zo zabalema basobola kuppa n'okuppa n'erinnya era ndala bakyalina egunga edreads nga tuvuga nosooka owambawa nolyoka otukwata layini awo nina okusooka nembavugamu ka speed kwekolesebwa kwange kati muzeeyi kano kalinga akasembayo sandyagadde kuva ku interview nga tukogeddeeko otembera otya oluyimba lwo the Queens bwere mukabe tukusanyukidde oya watuddusa ffe mumaka tegere tulabeko ku timbo ku kyalo bagirezi kakati abaana abo anaete endowooza abaana banjagala nnyo abo the Twins yes banjagala nnyo era bwe nagenda ngebulaayi eyo nga banyaniriza nnyo era bayagala nnyo ennyimba zange kati olunaku lumu baŋŋenzeeyo twagenda bangi Kiweewa Lady Sebata n'abalala bangi kyava baŋŋamba taata wange tubadde tukusaba tukoze akayimba kaffe ojja okatutuuliremu kakati ebyebulaaya biba bya ddakiika ngamba abaana bampadde obuzibu ffe twamanyira kuwandiika wali eno nga ndi eri wali ogenze eri weero kati baŋŋamba kuyingira studio bwe byakusooka kulowooza nomala ebbanga ng'ozimba neŋŋamba Katonda wange kino kikemu gyoli kikemu nnyo gyendi naye nkusaba Katonda wange kino nkiyiseewo kati sinze nkikoze gwe Katonda gwoba okikola nenyingira studio nange nenyimba freestyle towoneka byonna byowulira bye nayimba nze nabyeyimbira nanyimba freestyle saawandiika leero ku mulundi ono ayinza okuba ng'akulaba nga so tuyinza oginywa ntagitegeera mwekulayini ezo eza luyimba olwo lwa Twins banange engeri gye saaluyimbayimba nnyo simanyi mala kuluwulirako Bakwini mwebale mukabye tukusanyukidde oluyimba lwatokwata atunda nnyo natambuddeko nekiweewa nayingiramu nayisa mukalayi kiwulikika kyokukolagana n'abavubuka abo abavubuka nze mbaddewo obudde bwonna nga nkolagana n'abavubuka era mikwano gyange abasinga mikwano gyange abavubuka kale n'abantu abakulu mikwano gyange naye ate nze Katonda yampa nnyo abavubuka nti buli muvubuka bwantunuulira bw'ati abandabira mu kiti kye kwegamba ekyambalo kiri ekyo okutya kimuvaako naga kati ono muzeeyi nsobola omutuukirira nimunyonyola ensonga era asobola okunyanguyira akati abavubuka bonna abasinga baneerera mpozi kye mbadde sibabuulidde bwe mmala okubeera omusumba nasaba Katonda wange nemugamba nti bwontadde ku busumba njagala ompa ekifo wengenda okukuweererera era Katonda n'awulira nampa ekifo era ekifo ekyo kyawedde ngenda kukigulawo ku Saturday eno ekukiruddawo Kawanda awo bw'oba omalako ogenda okutuuka ku mafuta agasembayo kukulonyawo awo wafunye ekifo nafunye ekifo mujje nammwe mbayiseeyo tujje tubeerewo ng'ogulawo mubeerewo nga nzigulawo ekifo muleme kwogera bikyamu
mwogere ebituufu bye mulabyeko kubanga omulundi guli mwajja ne mukuba amawulire amafuna amalungi bwe mwalobozangamu ebifu byokka era wuuno ali mu bitundubaali labalaba ebitundubaali biyiikayiika Katonda wange n'agamba nedda ono namusindika ajjaweereze temujja mumuswaza Katonda nansindika ku kifo akodde ekifo nampa ekifo kakati ekifo ekyo kyawedde nga kyaki kipangise okuyitibwa kuno okujja mu bbanga ki okuyitibwa kuno okwajja ddi okuyitibwa otuuka mpitibwa ku busumba oba okuyitibwa ofuka omusumba wano njagala kati omwaka nga gumu kyali mu mwaka byonna ebyo Katonda byali mukola abikoledde mu mwaka era okulabikirwa okwobuweereza kwansanga wange mu maka emboozi mpanvu naye tuliginyunyako ng'ogyagadde obusumba ne bunteekebwako olwo n'embeera nti ndi musumba obusumba nabutandikira mu galagi ewange gyewatandikira obusumba galagi omwo ntandikira obusumba paka olwaleero nzigulawo kyate era nkowoola abantu mwenna abantu bayite abandaba ennaku z'omwezi 14 lwera omukaaga luno mujje mulabe Katonda byakola balabe ebyamagero byewuunye mujje mulabe Katonda bwakola ebyewuunye ate nokuba watali kkubo mujje mulabe kyali wammwe bwe mutasuubiramu kantu konna kakwatagana na Katonda mujje mulabe obuyinza bwa Katonda bukola ki mujje mulabe ku maanyi ga Katonda mbayiseeko olwo okujja n'okunywa byonna byabiri kitegedde mujje tukyakale mujje tusanyuke mujje gamba tutendereze Katonda waffe atutumye okutuuka mu budde obwo osanga naawe ojja kufunaku olwo obudde obutendereza Katonda omanyi okufuna obudde nakyo kizibu Katonda yatukuuma n'atuwa obulamu n'akutambuza n'akolaki naye okufukamira wansi omwebaza omugayi Katonda webale okunkuuma obudde buno bwonna nontambuza kizibu naye jangu ku olwo osanga essaala gye tunaasaba ejja kubaga naawe olunaku lw'okugulawo kyaki olunaku lw'okugulawo kyaki bannange alaba Focus TV tukusaba nti omukulu olw'omukaaga luno tugende Kawala Kawanda era bwekubira esimu ngambye owaaye ndi mukuvaano Kawanda so tugende Kawanda omukulu ono agenda kuba nga agulawo church tulabe amaanyi ga Katonda abayimbi bangi nnyo abasumba abamaanyi bangi nnyo okuwonyezebwa kugenda kubeerawo na buli kintu kisabiki byonna jangu awo tojja kusigala kyekimu ng'ozze ku lunaku olwo osobola kusigala kyekimu kubanga ozze ow'omuntu atandika okubeera ng'abaweereza ekitegeeza kyaliko amafuta gakyali mangi kali fresh bannaye awadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka kati nkujukiza okusabisibwa n'okubeera ng'okugoberera nze adde mubafuuse kuno muyanja mbadde ne muzeeyi wange ono wile kukaabya kyali negugu ne Odulon Media wamu kubeera nga tutambula ffenna tukuwa ebintu bingi nnyo nsaba n'olaba notification maya tuwetedde ekipya bagamba nti tugenda kubambaga tubeera nkuwa ebintu bingi nnyo tukuba 360 kati tukulaze muzeeyi wile mukaabya ate tokakane nja tukuwayo upcoming omwana omuto tugenda kuba akasavu kanyama twete kunya byabufuzi tugamba buli variety yenna ali ku Focus TV for now tusigadde tugenda kubeera nga tubawa ebintu bingi nnyo obeera nga otherwise bye bye